Gutoloza ndo omuteka mundu mu biwatu ne mugera nga mulowooza mwamala temumalanga ne ku mulembe gw'amenyi bali balowooza baamala ku mulembe gwa Kitokero twa bali balowooza baamala. Buno bwe bumu ku butambi bwe tujja ku mukutu ogugambibwa okuba ogwa Muhanji Richard ow'emyaka 22 ogwa TikTok. Ffe tuli mu nsinga essuubi lyatuggwamu nga tulinja kabuli zaffe. N'abakuumaddembe nawe yabayisaamu eggaali ng'enjogera ennaku zino bw'eri. Bw'osobola kuba bakuwa obuyinja ba Silver bakuwa bulamu. Nange obwo obuyinja nsobola ogenda wali ne babumpa n'ekyamalo n'ekitungisa. Wadde nga yagambibwako yategeeza nga ye bw'atakwatibwako era tebalina kye bamugamba. Ate tokiddangamu n'olunaku n'olu okeera ku makya n'oyisa ekigambo mu kamwa ko nti osobola okeera ku makya n'onsiba. Tosobola kunsiba lwansonga tosobola kusiba bigambo byange. Katoyinza okugamba nti ebigambo bino tebyawoomera bakulu okukakkana nga Muhanji Richard omutuuze wa Magatto Zone ekyaza nga mu Lwengo akwatiddwa ng'olwaleero asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Masaka n'avunaanibwa omusango gw'okuwa obubaka obusiga obukyayi n'okozesa obubi omutimbagano ng'emisango gyombi agyegaanye. You posted a video information which is likely to ridicule or degrade or demean and promote hostility against the President of Uganda, His Excellency Yoweri Museveni. Ono asabye kkooti okweyimirirwa wabula omulamuzi n'akamutema nga bw'atayinza kweyimirirwa kubanga omuwabi wa gavumenti talabiseeko mu kkooti bw'atyo n'amusindika kwa limanda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno. 18. Wadde nga Muhanji yeeganya omusango guno ye maama w'entegere Yize Maria agamba nti mutabani we omusango yaguzza era enfunda nnyingi abadde amubuulira okwesonyiwa ebikolwa bino. Yeeganye naye nga akatambiko kaaliwo ye yali tamanyi nti naayogera bubi newankubadde yeeganye yadde tamanyi kijja mutuusa wano naye kati ebikyala byakirabye alina okujja neyenenya nemutuwendya nasobola okubeera nga mwana mulungi ng'asobola okubeera mwana wa gavumenti nga mwana mulungi nga kubeera nga walamba gavumenti. N'abooluganda ba Richard ababaddewo tebawukanye na maama we ku bikolwa bino. Mukumo lyaffe abavubuka lwansonga kuba tumubuulirira n'akolaki n'agaana era namubuulira nemubuulira emirundi n'emirundi naye yakolaki yagaana. Naye simanyi nange maanyi gyabadde agajja kuba abadde alina amaanyi mangi. Abbas Kizito avuganya ku ntebe y'obwa LC5 mu disitulikiti y'e Lwengo agamba okukwatibwa kwa Richard kubadde kugendereddwamu okusirisa amaloboozi ga bannayuganda abatakkiriziganya na ntambuza y'emirimu mu ggwanga lino. Kubanga wano bangi nnyo abatakufaanana ab'ekibiina ekirala abakozesa emitimbagano ne bawemula ne bavoola buli omu gwe basanze naye bo tewali yali abakutteko naye olw'okuba ono ayogedde ku nsonga eziruma abantu kwogera ng'agamba nti abantu banywa amazzi n'ente bantu mwe muli babi nnyo ensonga ezo tukakasa nti si bujulizi bumala kugamba nti omuntu emitimbagano agikozesa bubi okwogera kyalaba. Poliisi e Masaka erabudde abantu naddala abavubuka ku nkozesa y'omutimbagano okwewala okwesuula mu buzibu. Bw'obanga tasobola kukozesa bulungi mitimbagano gimu gyesonyiwa kati nga TikTok kubanga ndaba nga TikTok abavubuka ebatwalidde nnyo ebiseera olumbagano ky'omukulembeze w'eggwanga agamaanyi ogaddyawo. Abavubuka bangi kati abazze basimbwa mu mbuga z'amateeka olw'okozesa obubi omutimbagano nga ne gye buvuddeko waliwo n'omuvubuka eyeeyitanga Pressure 24/7 ng'amannya g'amatuufu ye Ibrahim Musana olw'okuvoola Kabaka n'abalala.